ng'emu ku ngeri y'okukakasa kiki ekigenda okubaawo nga Julayi 4 ne 5 mmoloka z'empaka ez'omulundi ogwokuna ku kalenda y'eggwanga bwe zinaaba ziyinda, minisita w'obwakabaka bwa Tooro Anna Bagaya essanyu libuze okumwabya bw'avugiddwa mu mmoloka ya Dr. Ahmed Ashraf ey'ekika kya Subaru Impreza N14. Wabadde ayogera ku nteekateeka eno, Bagaya ategeezezza nga bali abeeteefuteefu okukwatizaako abategesi okulaba ng'empaka zino zitekebwa bulungi. Tweta abantu nywena mwijje Tooro murole emikolo enu ebiri ogwa Nyarurungi habw'obulambuzi n'ogwa motoka z'empaka. Guno omukoro gwa motoka y'empaka tukabahoga myaka 23. Nikisana kuruga ntutekaho muzeyi president tukaroraga guno omukoro. Bagaya yannyonnyodde nti empaka zino zigenda kuba kyabulambuzi eri obwakabaka bwa Tooro era za kuganyulwa nnyo abantu baabwe. Mu kunnyonnyola engeri gye bateeseteesemu amakubo omugenda okuyita mmotoka, Mutanda ategeezezza ng'amakubo bwe gakoleddwa mu ngeri egenda okwetaagisa abavuzi okuba abeegendereza. Abalabi abanajja okulaba tugezezzaako okulaba nti tuteeka viewing point ez'enjawulo, ate ng'emmotoka bagenda ziraba emirundi egiwera. Ogiraba n'esooka n'ebula n'ogiraba n'ekomawo, kubanga tumanyi omuntu w'atukira okuva wano n'agenda e Tooro abanga avuze nnyo, so alina okufuna kyalaba. Annyonnyodde nti abavuzi baakubbinkana mu kilomita 154 ezigabanyizibwa mu muvuga 5 ng'era baakutandika n'oluvuga olw'akafubutuko ku Bomba Grounds mu kibuga Fort Portal. Nsuubira nti nno olunaku olwo weekend eyo tugenda balaga emmotoka z'empaka nga bwe zitambula. Ruutu nga bwe twazidesigninze tuzikoze nga zirina buli kimu. Twakoze nga ziri technical, eyayita yajja kugamba waliwo awaseerera, waliwo kubinnya, waliwo ne wodduka kye bayita akakeeka mu Luganda. Waliwo section ezimu ziri trick ennyo, mulimu amakoona mangi nnyo, naye tugezezzaako okwewala awali abantu. Ku lw'ebyokwerinda, amakubo gateekeddwa mu bitundu ebiteyambisibwa nnyo bantu omuli n'essamba z'amajaani. Azewe ntugamba omuwanguzi yenna agenda okuwangula agenda kujja kwa Point Furniture alonde entebe gy'ayagala. Omuzannyo guno gutunyumira nga nze omuntu gunnyumira era ndi mu kibiina ekya Subaru Owners Association. Kati bwe tubeera nga naffe tuleesinga wano ku kkubo mwe tujja ate obuvumu obugaa nti katuyingire ddala mu kintu. Mu kwongera ebbugumu mu mpaka zino wateekeddwawo empaka z'obwannalulungi bwa Tooro 2015-2016 nga Julayi 4 ku wooteri ya Mountain of the Moon oluvannyuma lw'empaka ez'akafubutuko okuggwa. Omuwanguzi wa mmotoka waakuweebwa sofa y'entebe gy'anaaba ayagala okuva mu High Point Furniture nga yongerwa ku bikopo by'anaawangula. Frank Serugo, WSTV, Kampala.